ebirungi abikoze n'ebibi abikoze kuba naye muntu netamanyi lwaki omusajja yegwe yesibyeko ku bantu beyamba abayitirivu n'agamba essimu wabagimanyi lwaki yetangamba Kasuku jangu nkyalire kwetaka kuyita bannamawulire era nayongera okumuwa obuwabuzi obugamba nti buli wesiba mawulire ojja kuonoona gaveemu fe abagali muffe tugamanyi obuhoomi bibadde bigambo bya Kasuku kale katulabe emboze Brian White yakoze interview ne Basseime eggulo era Seimo nankubira nanga Kasuku musajja yagambye mbu wakito muwolereza wakito mukubira ku ssimu kati nawe wamuvaamu ngate walya ssente ze ekisane kinkwata ne waki yabanviirayo batyo yankubira essimu hangambe Kasuku jitako wano I can't see him. He's in hospital here and Rokuva dwairo tebagala dyogera abantu bajja floodingawo yawadde story na Seimo yenyini nangamba naye Kasuku story nange sagitegedde namga Seimo story jagitegeera jiwemu buki jiwemu mbuwibodde story jagikola ki ojagitegeera now Uncle Bull obudde bwamala mu kunnyonnyola abantu yandi badde asooka n'atuula ku kitanda n'amanya bali mu kugatta batyo omusango zino interview zonna tezeetaagisa kati olaba olunaku olwaleero waliwo gwe tusobola oteekako blame esooka gwe nojja mu second phase first degree tusobola ogamba negligence y'abano ye yaviirako omukyalo okukola ki naye ate ne tujja ntuga nti ate negligence ya kando eyayokya ebintu kwegamba nekate botandika okwogera ebigambo ebingi abantu batandika obikubamu ebituli ne balowooza nti oba onfunye bulungi so polisi yagambye yakutte omuntu ku ddwaliro awo nekwata agambibwa okuba mukyala we tebamanyi oba mukyala we oba nedda naye agambibwa okuba mukyala we n'abakyala abalala babiri bebasanga yeewaka bano ekibakwasa emu ku bibakwasa bagamba nti omwana yajja nga 22 musango balipootinga nga 27 oba 24 incident eyo kugiripootinga kati ne bategeeza nti wano waliwo ekyali kitakola ki ekyali kitagatta How we tuli? That is Kasuku for you. Abaoluga abomukwano ababiri. Tubadde Kasuku bambi waliwo yakolako interview by the way. I believe Kasuku admits Brian was there for him. Tachiwakanangako. Era yo muku bantu abasinga ngogamba ne bana mwe Brian tumukubana. Ebirungi byakola nabyo byebingi. So naye muntu obeera mbuzibwera. Nekitono kikunyiza ayinza baga Brian ye ndowooza ayagala onaveya muwolereze biki ayina platforms nera yagezaako okusirika oba owolereza Kasuku alinye level yaki tombuto mukati tomuwulidde mbolopa wagaggawala kati wanvuddemu ndowooza yaliko mwavu kiruma Brian oba ne Kasuku agamba naye Kasuku teerabira naye Kasuku ayagala naye nagaako sewo naye kati nkozeemu era ne Brian yali yeetaaga Kasuku by then era bamuteekanga ku platforms zaabwe naye manchi kijja kuggwa Kasuku is a good guy, a very good person, very good person. Just yeyogerera amazima ge bw'alaba amazima ge ngekiringa ffe tulabe emboozi tugikola open minded Kasuku kale naye Kasuku kwata essimu zaffe nze mbazimanyi nti wakikuba nnyo naye wakikuba na wangamba oli yakutipinga ekyana takyakwata essimu zange okuba weyateterako ekyana taddanga oza nkyakulebeeta Kasuku ategeze ettooke liweze nali just ne Brian yamulangidde obugagga ngamba bannange omwana tutte mutuze ettooke. So guys, I remind you support Impala Munyonyo ntundira ogagga wadde amataka otunda Impala Munyonyo ntunda emmere kyasingidde ddala okubeera ennungi era ne mbajjukiza nti Allah